mwana we abafumbo balaba ne bwe bakeera ku makya ne beevuma n'oli ne bwaba nga mma munne emmere oli ne wabeera kola ki already pasmaka baba baagimala dda kati kuno kwagattagatta swalayo y'ebitundutundu ebivumo bye ne bikendeeza kati yabeera ku 5 ku 100 from 50 to 100 awo ye waazannyira kyetugamba nti bw'obanga obufumbo obulina lwana nnyo okukolerera distinction lwana nnyo okukola ki okuba nga okupira mu 75 ennaku zino distinction baziteeka ku 95 naye beeraawo ku zino yaffe eya bulijjo 75 bw'omala okusaala eswalayo omaze okusiiba omaze okukaba wagenda labirira nnyo munno labirira nnyo omukyala wo labirira nnyo omwami wo obeere ng'okubisaamu oba oli awo Allah n'obusaasizi bwe aliba atuyingiza ejjana tusabira bannaffe abatandaba kufuna maka Allah agabawe aye ne twesabira abagayinamu nga gatukuumire omuntu yenna amaka bwe gabanga gakusattulukukako mu ngeri ezimu oba ez'enjawulo olw'ensonga ez'enjawulo lwana nnyo okuba nga ofuna amaka amalala togamba nti wakawo wanze tombulya abasajja tombulya abakazi natamu bwe kiba kiri kyagaana nga amazima ddala kyagaana nga naawe okakasa ensonga zaaliwo kozesa ekyo okuba nga kikuyigiriza ate otandika ekirala nga kirungi twagala okutambula era tugenda tusembula mpola mpola programu yaffe yayita twayogera ku mbeera ey'okwesooka okwekebera oba okwekuba mu ttooki oba okwesoma osobole okubanga oyanguyira abantu abala okusoma abantu baba nga bandikusiimye bakusiimeko ki ate singa baba bakututte biki ebikyamu oba ebibi byojja nabyo kyandibadde kirungi ng'obimanyi era twayogera tugamba nti it is important to make a self assessment to make a self a self measurement nobeera nga weetunulamu nobeera nga weekebera era mu lupapula twagamba tufuneyo n'olupapula wandiika amaanyi go wandiika obunafu bwo oleme kubeera nga ensonga bwe zikutuukako weekanga bwekyo ensonga bwebeerawo bumanya nti bunafu bwange bwe bunkozesezza kino era bw'obanga waliwo ensonga eddala ezza ogamba nti gano maanyi gange gegakoze ki wano omungu oyanteera obwangu wano omungu oyanteera ki so amaanyi go n'obunafu bwo kirungi nnyo okuba nga obitegeera osobole okuba nga oli mwangu era ng'otwanguyira okuwangaala naawe bw'oba oli muvumi omumwa ogufuge bw'oba oli musirise oyiiye engeri gy'onyumyamu bw'oba oli mukodo n'otandika okugaba mpolampola otandika na nusu 5 n'ogenda n'ogabayo 100 wanawo tutuuka ekiseera ng'ate ogaba n'osinga n'ekiyenje